So yakulembera okutwala abantu okubabuza era ne kanso zonna zitawanya ku district ne kutawuni kanso ekyengera ye ali Edris Senyonyi wajjanga maaso go olabire ddala ng'omulabe ne bwalijjanga yeesiise amata yakwogera kuwa lisiti y'abalala era olunaddako ezo kaadi ezo abo batuveemu nakitende beerawo ng'oli musaale nnyo ku nsonga eyo tetujja kukkiriza bintu byatuleeta twajja na mulamwa gwa National Unity Platform abakyuse ne balya mangu tukkirize baliire ddala bagende balye fenaffe abali empola tusigale n'abantu mukama wange nsaba oyogere ku bantu b'Ekinyerere wano enduulu ennyingi ya pulezidenti duke ekibabo obooluganda omukama mulungi ekiseera kyonna mukadde waffe faada wamu n'abatambizi oli nabo mukadde waffe Supremufti ewummula n'abakwerekeddeko bonna muganda wange era mukwano gwange omulodi w'ekibuga Kampala bakulembeze bannange mwenna bamemba ba Parliament Honorable Segona Honorable Baagala Mwanyinaze Honorable Kayemba Solo Honorable Katabazi ba mayors ab'ebitiibwa mwenna basebo ne bannyabo mwenna bakungubazi bannaffe mwenna abatuuze n'abaze tukungubagirako mwenna mikwano gyaffe na mwenna balabe baffe abamu beekanze bwengambye balabe baffe naye tetusobola kuŋŋaana bwetu kibangi nga tetulina mu balabe ate akaseera k'okuziika omungereza kayita moment of truth njagala nnyo okubeera ow'amazima mu biseera ebyetagisa amazima basebo ne bannyabo wakati mukungubaga tusinkanye leero okwerekera mukadde waffe tukubagiza muganda wange Walukagga omulodi yabadde annyaniriza mu Buddu nsaba okutegeeza muganda wange omulodi nti siri mugenyi mu Buddu ndi waka naye sikubeera bubeezi waka ndi ku kaalo infact zenyina obbaaniriza nze nakulira awo Matanga ewajjajjange Ajati Aida Kyosimbonaanya mwala wa Haji Musa Galyenkanawa era okusooka okulinnya mu kibiina awo Butende amazzi twagashimanga awo mu Kikoma bakojjange bali awo Kamutuuza so ndi mwana wa kuno ate nazaalibwa era kumpi wano nazaalibwa Nkozi mu ddwaliro kitange yali musajja mutuuze wawe Kanoni mu Gomba so kuno ndi kwaffe kitalo nnyo baganda bange olwaliro tulina kwogera bigambo bitendereza mukadde waffe naye nze sammanya personally naye namanya ezadde lye ng'oggyeko erinnya Walukagga okula nga tuliwulira basambi b'omupiira bwe nakula ate ne tufuuka bamukwano okuba twasinkana mu kisaawe eky'okuyimba naye ate Walukagga yali wankizo basebo ne bannyamo mwe bannabuddu kambasabe mwekubireko mu ngalo si kuwangula kitiibi kikopo kyokka naye Buddu ebadde nga yankizo yakudda mu kisaawe kyaffe eky'okuyimba eno Buddu yatuwanga abasajja ab'enkizo ene Buddu gye waaba omugenzi Amani Basudde Semakula era mwenna bayimbi bannange abawandiisi bazanyi bakatemba mumanyi enjawulo Basudde gye yalina kyannaku nti generation eyo bwe yagenda tukyalwana okujjuza engatto zaabwe Uganda naddala wano mu Buganda batuwadde nga bayimbi ab'enjawulo njogera bwe ntyo okuba tulina bayimbi bannaffe wano
mpulidde essanyu bwe nnengedde mutabani w'omugenzi Christopher Sebadduka. Twalina abasajja nga Christopher Sebadduka balinga basomesa nga tekikwetagisa genda mu ssomero, kikwetagisa kubanga bakutumye ku dduuka n'owuliriza akayimba ka Sebadduka ojja kulwayo okudda ewaka. Bwekyo